Ttiimu ya Uganda Cranes yalemereddwa okutuuka mu mpaka z'akamalirizo mu mpaka za Sekafa ezibadde ziyindira mu ggwanga lya Kenya oluvannyuma lw'okuwangulwa Zanzibar ku ggoolo 2-1 mu mupiira ogwazannyibwa ku Lwokubiri lwa ssabbiiti ewedde. Yadde nga Uganda yasobodde okukwata ekyokusatu mu mpaka zino oluvannyuma lw'okuwangula Burundi ku ggoolo 2-1, abatunuulira omupiira bagamba nti omutindo gw'abazannyi gwabulamu naddala mu makkati. Olowoozamuko tiwakyaliwo ebibuuzo awo muzamira muti abakala olowooza nti ekifo kye weekiri ne wali ebifaawo mu makkati g'essaawa ba midfielders mu mannya bangi nti Saddam Juma nti Tadeo Lwanga nti Alan Chambade nti Katerego wa KCCA ne kwabo bonna tewaliyo akakasiza kifo kye ogamba nti kabeeramu Uganda omupiira ebeeguwangudde. Derrick Nsibambi yasinze okuteeba ggoolo mu mpaka zino era yeeyongedde okukakasa nti muteebi mulungi eggwanga gwe liyinza okwesigamako. Nti ekyo ekifo nga mwenda wa Uganda alina okutandikirwako yakikakasizza. Nsibambi kato kyasobola kubeera awo n'olowooza nti ani anaasamba mu kifo kye. Ndowoozamuko n'abazannyamu abazannya mu defense ba Isaac Muleme ba Agre Madoyi beefunde ebifo. Uganda yakawangula ekikopo kya Sekafa emirundi 14 wabula ng'ekyokusatu ez'ekimaliramu emirundi 6.